endo singa saha nate saha woyawo era kino kisigala nti mu government beyagala kusanga beba batwala. What do you think about this leadership? Because in 2020 when I visited your home, walaga oli very positive about the industry kubanga yebafudde kyemuli all these years. Oyina okuba oyogera ku Uganda Musicians Association. Yes. Uganda Musicians Association obukulembeze waayo bwagitandika nze nali ssaabawandiisi waayo eyasooka nga Silver Kyagulanyi yali first chairman or president wa Uganda Musicians Association. Yatandikibwawo era ojjukira abaaliwo lwetwasinkana ku National Theatre nga tugezaako okulwanyisa amateeka ago ge baali batandise okuteeka ku bayimbi. Toyina kuyimba luyimba nga tusazeewo, toyina kuyimba ku topic eno n'ebirala. Ne tugezaako kirwanyisa. Of course, Uganda Musician Association yandibadde powerful nnyo. Naye omuntu agezaako bakuma muli basirevu be tasobola bakkiriza kwegatta. Somehow ajja kufuna engeri gy'abawulayawula. Era bwe kibadde paka olunaku lwaleero nti yali reduced to fighting ne Uganda Musician Association yali reduced to fighting Bobi Wine. Museveni si alina okubeera member Uganda Musician Association. Nze kuba Museveni si muyimbi talina kubeera sali musale, temulina kufukamirira sali musale naawe kubanga mwe ba creative ye mwe bagagga mwe ba producer mwe Katonda be yasaamu ekyo ky'obugagga. Kyanaku nti abayimbi baffe bangi tebakiraba naye era abamu bakiraba kuba nyumyako n'abamu. For example saha twatulako ne tunyumya era nanebuuzaako nti singa nfuuka omukulembeze w'abayimbi kiki nsobola okukola. Twali ne Nubian, maybe Nubian n'aba briefinga naye yeno ntumuwa ebirowoozo byaffe era ntumugamba munnange genda Mukama akulembere okole ekyakabi ky'osobola okukolera ba artist. Naye ndowooza era nga bw'okyogeddeko bwe gavumenti eno bwe yalaba nga tuconnectinga ne King Saha n'eremesa okulonda kuba teyagala babeerewo okulonda kw'amazima na bwenkanya. Kati omuyimbi ali eyo ekyo tekirina kye kikolaga ky'ogamba kuba abayimbi tulina okuba nga tuli bagezi nnyo ky'ogamba gwe tekirina kye kikolaga. Maybe Nubian has something to say. Yeah, kyemulina okumanya nti regime eri deliberate okulaba nga ekozesa divide and rule nti wonna wabeerawo initiative ereeta abantu babeere wamu bafuba nnyo okulaba nga babakyankalanya. Saawa zino Uganda Music Association okulonda okwali kuno okubeerawo gavumenti yakuyingiramu era kati saawa zino buli muyimbi tamanyi wawaagwa tamanyi ani akulembera ekitongole ekyo ani tugende wasaha fe tuli basindi tuli baki bwetyo gavumenti ne succeeding okudividinga abayimbi nti abandi badde nga bali wamu kati buli omu ali bibye. So kino kyo tuleke kyerabira nti ngayo mukiraba mu music wekiri ne mu bulamu bwa bulijjo era saagala mwawule obulamu bwammwe ne politics kubanga politics akukwatako kasita obanga oli mulamu ngobeeramu ensi politics w'ensi eyo akwatako oba oli muyimbi oba oli munnamawulire oba oli ki akwatako ku lwaki yasalawo buli kimu obulamu bwo butambudde butya ebyobujja ntekawo n'embeera nti gwokuwandika oluyimba olina gy'olina okugenda simanyi ate balula bebeekanye bakukkiriza okuluyimba oba ogenda kuyimba olina okufuna okugetinga registered. So ebyo byonna politics kikomawo nti lwaki buli kimu tekitambula bulungi. Gavumenti eri deliberate okulaba nga tetuli united era bajja kukola buli kimu okulaba nga batwawulayawula basobole bo okutusuuza ekyaffe ekituufu. Ndowooza okitegeeza. By the way, Dan Magic, Akayimba on social media, #1 for the time it came out mu Uganda. Naye a little bit away from that, Mwami Bobi Wine, you were very okay. Walina ebintu byo byonna byonna, walina sente zo, you are very fine. Naye tugenda tandikira ewa Mwami Nubian Lee. Until when bino ebintu bya politics byayingiramu, Dan Magic yali okay, Nubian yali okay, bakyali baffe abalala bonna baali okay. Naye we byayingiramu ebintu bingi nnyo ebyakyuka. Tugenda tandikira ewa Nubian, ayogere buli eri nga mulina sente zammwe buli kimu kiri fine, naye ate ne bikyukamu. Ye awulira atya when it comes to Dan Magic, awulira atya? Waliwo n'abalala abamu ne babifiira namu.
Yes, we twayingira into politics. Sina kuyingira mu politics. We twatandika okwogera ku nsonga ezitukwatako ffe nga bannayuganda. Regime yali deliberate okulaba nga frustratinga. Bataddewo zi ban concerts zaffe baziremesezza. Yes, definitely kubanga music yali craft gye twali tu earninga from. Buli kimu kikyuka. Naye obulamu nga bukyuse ate sejjusa ku lwaki nti kasansigala nga nyimiridde ku mazima ti mu bulamu you have to have something you stand for, oba otherwise you will fall for anything that comes your way. So nze ndi farm nti kyendiko ge mazima ate kyemanyi ku mazima gasigala mazima leero enkya ne next generation. So I'd rather be in a country nga nsobola okugenda owantu wonna nefuna n'okutuzita okunywa ng'abantu tebanneevuma ng'omuntu eyabalyamu olukwe. Nze nja sigala nga nyimiridde ku mazima wadde embeera si nnungi naye nga we bagamba nti ne bwe baggalawo oluggi Katonda afuna engeri gy'akubeezaawo. Tusobodde okubeerawo mostly nga abo abantu abatukkiririzaamu ba reaching out. Oyinza okuba ng'oli awo nakubira akasimu n'agamba kebera ku simu ntaddeyo kano ne kano kakuyambe bwe kati. So in one or another we survive, tubeerawo ate era kitulaze nti nate amazima gatwongera tufuula abaakabi kubanga bangi nnyo abandiyagadde okwogera bino bye twogera naye nga batya. So abasinga bagamba fe we can help from this side era kyetumanyi nti no bangi nnyo the majority bayimiridde naffe era naffe tugenda sigala nga tuli ku mazima, tetujja kutiisibwa oba tetujja ku breakinga olw'embeera gavumenti gyeteekawo kubanga tumanyi nti one day byonna bijja kukyuka, amaanyi gadde mu mikono gy'abantu, abantu abafuga eggwanga babeere abo abantu be balonze rightfully. Tuvimbe mu Uganda empya. Well, fena tukimanyi, when we stopped being passive about the affairs of this nation, of course a lot of things changed in our life, both positive and negative. Naye nga bw'omanyi mu Uganda sawa zino bw'otunulira situations esisobola kwejjusa okuyingira practically okirira ne tu discussing oba ne tubeera fena like the way we used to be Anderson kuba olina kyotya ng'omuntu okitegeera, you see that you also affected. So the best option is always to stand on the right side and to stand with the oppressed Ugandans until we reach the destiny. And we all know that our destiny is going to be a victorious destiny. Our destiny is going to be a destiny of a perfect Uganda where enchabo nagenda ku mulago ogenda kusanga yoki eddagala. Fena kye twetaaga nga ffe okitegeera. Maybe okwongerako tumanyi nti tebajja kutwevuma. Tumanyi kye tukola tekiswaza. Ne bw'osanga mukadde mukulu, ne bw'osanga jjajjaawo, ne bw'osanga maama wa mukwano gwagamba mwana wange mwebala emirimu gye mukola. Yes, ayinza okugamba nga atya naye at least tewali batugamba nti mutuswaza. No, bagamba mwebale. Yes, abamu baba atya naga nakutunira naye namaliza gamba mwebale. So tumanyi nti kye tukola kituufu, kituweesa ekitiibwa, kitwagazisa. Ate tumanyi nti n'ebiseera eby'omu maaso oluvannyuma nga ffenna tukaddiye oba nga tufudde still amajja gaffe tegajja kuba nga tebatwevuma, bajja kuba batwogerako bulungi nga bagamba waalingawo abavubuka, waalingawo ba artist abayimirira ku kituufu. Kuba si ffe tusoose Fire Lutaaya bamuwaŋŋangusa n'omuwaŋŋangusa n'agenda e Congo n'amalira Sweden ku mirembe gya Amini nga Amini tayagala ba artist bayimba mazima. Christopher Sebadduka yawaŋŋanguka n'agenda e Kenya nga jayimbira kuba yalinga ayogera ebyamazima. Tekitandikidde ku ffe, waliwo ne bibatta ba Byron Kawadwa, ba Okot Bibitek ne lunaku lwaleero tubasomako ne mu bitabo. So ng'aba artist tumanyi nti tetwagala jasi byakubeerawo. Ffe abamu tuyimbidde for more than 20 years. Tukoze amanya, tukubye endongo, tukyakadde, tubaluse, byonna. But at the end of the day, legacy gy'olekawo yenkulu ennyo. Abantu balibeera bakwevuma oba bali bakwenyumirizaamu. Ffe tuli sure nti bajja twenyumirizaamu kuba tuyimiridde ku kituufu. So we'll take 2 more questions, maybe 3. Yegwe kakalamu. Gena maaso sebo. Buli muyimbi yena wabayimba. Ayimba nga yala luyimba lwe alukunemu. Nyimba zo nyingi zo nyingi kuziko ma social media.
atagenda kumanyisa kikuyisa kitya yayimbanga buli yimba lwokuba alujjanga direct ku radio gyenkolera Simba genda ku mainstream ya nozikolamu concert right now zikoma ku social media yeah mpulira ntya kinuma tewali artist sobola kupretendinga nti kinuma okuba nga nsosolebwa mu nsi yange nga simbye kiwemula simbye kivoola naye of course kinuma neera manyi ti music wange akola impact yemu oyogeddeko ekyogamba nti buli artist ayagala afune music we yes kituufu nyinza okuba sikyamufunamu sente naye nga mufunamu kyenjagala kuba sente zo amazima fe twakola sente myaka gyaffe era twali twamala wano twazimbawo 15 years ago so 15 years ago twali wano so twali twakola sente sigamba nti ozibu twazikuta tosobola zikuta naye kati okufunamu kitegeeza ki ndaba nga nyimbye oluyimba ne lukwata ku muntu ne lucommunicatinga ne luyisaawo ensonga ne lukiikirira omuntu nfuna satisfaction twandyagadde ne sente but for now okumatizibwa ku mutima kyamaanyi nnyo 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 osobola okukola oluyimba nga tewanayita na ssaawa 24 nga balukozeemu covers endala I mean you feel honored you feel legendary nogamba well maybe abantu abamu bandabanga big brother maybe abantu abamu bandabanga ekyokulabirako it's good naatera mmanyi nti oluvannyuma lwa byonna ne bwe tuba siffe naye abaana baffe bajja kufuna mu music waffe kuba music waffe takaddiwa paka sawa zino kyawuliza zi freedom song eza Bob Marley kyawuliza zi freedom song eza Lucky Dube eza Chaka Chaka PJ Powers so tajja kufa music waffe because we are living we are standing for an idea that lives forever. Yeah. Mr. President, but okufunayo omukazi oba abakazi babiri abasajja mubadde bangi mwana abakazi tetuulya ku ddoboozi lyammwe yes maybe Dan Magic ayongereza maybe to top on that point your point nkulu nnyo naddala ku saidi yaffe ate nange kenyini mbaddiza kino nga mbagamba namwe mufunemu ekyokuyiga but yeah to me I take it as a deliberate move of stepping on the voices that comes out from us kuba fena tukimanyi mbu kyetukola si kikyamu music gwe tufulumya tu preaching out ebigambo buli omu bye yandyetaaza okuwulira kuba buli omu amanyi kiki ekitaking a place mwene ensi kati since mwena mukimanyi that it's a deliberate move from the government to oppress our voices badde nsaba mwenga ba bloggers ba youtubers tweyambe to making sure mbu waka gwe tufulumya are reaching to the extreme person gwe twagala message mutuukeko zanya party yo okitegeera tukwatire wamu because at the end of the day this country belongs to all of us okitegeera thank you esebo sembaye kino kya Nubian career ya music batuba tukitunga ngoli jiwe Bobi but president is going to get busy more busy Mulaba right now. Do you have plans of being independent? Do you have any plans beside that? Because tumanyi nti ye waba atuuse wali wayagala time eyinza obutabeerawo tugambe nti career ye ya music naye etambulira ku ye nti bw'aba alekedde awo eba efudde oba sebo siri dependent on him. I am independent. Siriko era njegere siriko kintu kyonna kyonna naye kubanga we work as a team nti oluusi ekimukosa nange kingwira. For instance, last year ku Christmas baali bambuukinze okubeera on one of the shows. Kati nanyini kifo kasa yategeera nti Nubian agenda kubeera part of the artist n'afuna akatengo n'agamba nti kaakati engeri gye mugamba Nubian tutiddemu kubanga Bobi Wine ayinza okwekweka mu Nubian ne tulabira awo nga naye atuuse ku stage ne mutuleetera ebizibu era eyo show bagikansolinga. It's not the only show. Waliwo ne show era yali Entebbe mu time ono omusajja we yali akolera zi birthday bivulo so yali egenda kubeera around the same time Entebbe eyo era OC atwala yali wakajansi bwe bakuba essimu nga promoter ntaddeko n'aga ntino kakati
babadde bakuyita ojje wano obakakase nti n'omukulanga Kyagulanyi tagenda kujja naye ayimbe ku stage. Eventually ne mugamba nti I don't need to come and explain myself eri owa police promoter kasoba nga otuukiriza ebisaanizo byonna seetaaga genda wa muntu kwenyonyolako. Eventually sho ne bagigala. So bwe tutyo bwe tutambula nti mu kukola bye tukola twesanga nti no kubanga tuyimirira ku mazima tubeera frustrated by the regime. Naye besides that we continue to do music. Era tuli mu studio music agenda kubanga afuluma kubanga babeera batulemesezzo performinga baba ate tebatuzibye emimwa kuyimba. So music agenda kubanga afuluma era you'll be expecting more of our works. Omukazi omu Bobi, nze kibuzo kyalina kigendawo perspective. Waliwo ebyatuukawo ku munno gwe mwakolanga naye Chameleon gwe mwakolanga naye eddako tewabiraba ekivulu we kyagira enkuba nesula stage abasinga bakuyitirizinga ne bagamba Bobi tovuddeyo kubuza kyaliibo wasirika nnyo. Webale nnyo. Simanyi baani boyita abasinga. First of all, kibi nti artist yena abafunye obuzibu. Era muganda wange Jose Chameleon stage ye bwe yagwa, you know, waliwo obuzibu. It wasn't a good thing. Namusasira. Era nkakasa bamwe oba one of the interviews yagamba ba media people nti yafuna okusasira okuva waffe. However, ate nkwewuunya bw'oŋŋamba nti stage egudde nga balina gwe baawambye ejjo, nga balina omukazi gwe baakutte, abalina omukuuma nga be bamutta. So nesanga nga ndiringa n'ensonga nnene nnyo ez'eggwanga nnyingi nnyo. Tikyali wange oyinza okumenyeka okugulu. Yes, nsobola okusaasira personally nenkubira akasimu. Devi nga kibi wamenyesa okugulu. Naye ate toyinza kigeraageranya ku ba minister ne vice president ne speaker wa parliament kubba amabaati. Kati ekyo kintwalira nnyo obudde kuba ndaba nti kinyiga abantu abe Karamoja kumpi kakadde kalamba, you know. So ensonga ezo enkulu ezo zembadde ntera okuwa ennyo amakulu. Enjala ekuluma comment zetwalabako nga bagamba nti oyingira nnyo mukulu muno mukulu Bebe kulu kituufu. Enjala kuluma ku munaana naye saawa nazo baaziwamba nti kati ku munaana nze enjala terina kuluma ina kuluma muntu omu nga mutufuze bubi. Anyway, nkakasa nti sinze nzeka naye nawe bw'otuuka ku munaana awo naddala bw'obanga wasiibye oliramu ekintu n'abamu bafunamu n'olusujja naye tuveeyo. Njagala kusiima ekintu kyewakolera muganda waffe Ashira nti yafuna obuzibu ku mulimu naye n'omumazaayo. Ekyo kirungi nnyo si tetulakisanga naye watali kukubirira bbalirirwe. Enkolagana yo ne Chameleon ne Bebe Cool eyimiridde etya kubanga bw'oyogera nabo balaga mu byaddala tebalina nnyo buzibu naabo ate naawe olaga tolina nnyo buzibu nabo. Era ngenda gattamu ne Mayinja kubanga omanyiddwa olw'okuba nti ow'ekitiibwa buli muntu. Naye Mayinja yagamba Kyagulanyi buli lwansanga ndowooza ankolamu kakomedi kuba wetwasemba okubeera ffenna mu kuzika kwa mamumisaaki bamugamba Mayinja nsaddamu kulaba tewakomaawo n'omwana ebbali. Kakati Edi Mutwe bakwate enkofiira n'agiwa omuntu. Kati Edi Mutwe nze namugeza omutwe oba oli nze nagumukoza okigera kati n'ogwo musango gwange. Anyway, ngayo tuvuddeyo ba artist bana nga bwe ngamba saagala nnyo okuziroyinga ku artist omu. Njagala nnyo okwogera ku bintu ebitugatta ffenna. Naye
fenga ba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amalobozi gano tugakozese nesi katala oyinza dikozesa okuyamba bano oba notosobola dikozesa so wabawe ebintu ebitugatta ennyo kati ebirubirwa byenyina ne banange ba Nubiani ba Dan Magic ba Devi ba Edi Mutwe ba Apasi ba Young Mulo ba Daxi Vibes ba Zexi bani jebiri nate waliwo nebiri story konti gondi twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleon ne Bebe Cool but that is 20 years ago toyinza kungamba ngetinge stuck 20 years ago no naye toli ayinza okusalawo na getting stuck there. I mean growing old is compulsory but growing up is optional. Some can choose not. So waba wechi tugata of course tukwatagana banange mbawanye ekitiibwa ngabo nebisere bisinga twesanga ngobaka tuwaba wanjawulo obange ebintu biraba mu ngeri yanjawulo nze ndaba nti abantu engeri gye bansitudde ne bambeererawo ne banfuula buli kimu ne bampa buli kimu right from my ghetto days to today ndaba nga kinkakatako okozesa eddoboozi lyange okwogera ekyo okuyamba abantu bange ate munnange ayinza okuba yesi kyekikola ki kyekimukwatako so tusigala tusinkana ku bitugatta musinkanye ku pate musinkanye ku show ya muntu ne mubuziganyako ng'abantu ne munnange bimwogerako sometimes bikendera tekitegeeza nti mubeera balabe no naye mubeera ne priorities ez'enjawulo so that is the relationship with my fellow artists. Of course many of you have omukyalo ono yalowooza nti oba oliawo nandibadde more of their spokesperson which I want zisirimba olunaku lwa leero for 5 years abantu bennyini abamblockinga okwe-exercisinga my right abamblockinga okufeedinga family yange from what everybody knows, music, which we invested all our youthful days in. I've not heard the voice of my brothers stand with me when such an injustice is being orchestrated on me. As a matter of fact, ate abantu bebatembeeta zate bebanzijeko eddembe lyange. So nesanga nga nyina kufocusinga okubeera human being, nga nyina kufocusinga obuyinza okuyamba ffenna so oba oliawo bwototusanga nga tuli ffenna nnyo n'emboozi oba sizikwatagana bulungi okwongerezaako ku kibuuzo ekyo yes wetwogera ku the big three mwina bye mwali mwesuubiza emyaka 2 emabega nga mmwe bwe mwaliko ng'abasatu bukyakwatagana. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebanaba kuzaalibwa, nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu